Omutendesi Sebastian Disabli alangiridde amannya g'abazannyi 27 banaagenda nabo mu nkambi mu Abu Dhabi okweterekera empaka za Africa Cup of Nations ez'akamalirizo. Bano bakusimbula ku bbalaza ya sabbiiti ejja okwolekera eggwanga lya United Arab Emirates gye banaava okugenda e Misiri mu mpaka zino. Disabli ayise abakwasi ba ggoolo 4 okuli Dennis Onyanga adumira ttiimu ng'azanyira mu South Africa, Robert Odonkala okuva mu Ethiopia, Salim Jamal Magolo okuva e Sudan ne Charles Lukwago wa KCCFC. Abazibizi bakulembeddwa mu Rashid Juko asambire Tanzania, Nicholas Wakilo wa Dada naye ng'ali Tanzania, Timothy Awanyo wa KCCA, Ronald Mukibi okuva e Sweden, Godfrey Walusimbi, Bevis Mugabe ne Hassan Waswa abali Katebe, Joseph Ochayo okuva e Congo ne Isaac Muleme ali mu Czech Republic. Faruku Mia asambire Croatia yakulembeddemu abawuutanyi, Kosakeza Sto mu ntambi asambira mu Ethiopia, Mayika Azira okuva mu America, Tadeo Lwango wa Vipers, Kizito Luwaga ali mu Kazakhstan, Alan Katerega gwe bakazaako erya Dancing Rasta okuva e South Africa, Emmanuel Okwi owa Simba ya Tanzania, Moses Waiso wa Vipers ne Abdul Mala avudde Sweden. Abateebi Disabli atutte Patrick Kaddu ne Alan Chambadde aba KCCA, Derek Nsibambi okuva e Misiri ne Alexis Bakka okuva e Sweden. Uganda eri mu kibinja N Misiri, DR Congo ne Zimbabwe. Empiira gino gya kutandika nga 21 omwezi ogw'omukaaga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.